Olwaleero Dr. Kizza Besigye lwabadde asuubirwa okulabikako mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako ku Buganda Road okusingira ddala okumanya oba okusaba kwe okw'okuyimbulwa mu kkomera kunakkirizibwa. Kyokka ono talabiseeko. Wabula obutabaawo kwe tekirobedde kkooti kugenda mu maaso era wano omulamuzi Winnie Nankya Jatiko wagobedde okusaba kwa Besigye okwateekebwa bannamateeka be nga basaba ayimbulwe mu nkomyo eruzira gy'agamba nti aliyo mu bumenyi bw'amateeka kubanga tewali kiragiro kyonna okuva mu kkooti ekimukuumira mu kkomera ng'ate obulamu bwe buli mu matigga. Omulamuzi aganye okusaba kuno ng'agamba nti ono yasaba dda mu kkooti enkulu nga singa agenda mu maaso naawe okusalawo kwe kiyinza okukontana ne kkooti enkulu emulinako obuyinza. The High Court has broader jurisdiction and can handle more complex cases, including those involving non-derogable rights and freedoms guaranteed under Article 44 of the Constitution. The applications being similar before both courts, the High Court takes precedence. This also serves to avoid duplication of efforts and conflicting judgments. It ensures a more efficient legal process and consistent rulings. Mu kusaba kuno era Besigye yali asabye akakalu ka kkooti asobole okuwoza ng'ava bweru. Omulamuzi agambye akakalu kamuweebwa dda mu musango guno kale nga tewali ddembe lye lyonna lirinnyiddwa. Dr. Kizza Besigye was granted bail in this particular matter on the 1st of July 2022 and has since been exercising his right to liberty. Secondly, the human rights violations raised were not committed within this court and or within its jurisdiction. Kati omulamuzi Nankya agambye kkooti yakugenda mu maaso n'okuwuliriza omusango Besigye gwawera ennemba nagwo ne Samuel Walter Mukaaku ogw'okkuma omuliro mu bantu gwe bazza mu mwaka gwa 2022 kyokka nga guno aguyimiriza okumala ennaku 6 asobole okufuna obujjanjabi. Proceedings are temporarily stayed for a period of 60 days. Since A1 is a public figure, criminal summons shall be issued when A1 is deemed fit to stand trial and a hearing date shall be fixed. Bannamateeka ba Besigye mu kiseera kino balowooza essiga eddamuzi lirina obuzibu obw'okukola ekituufu olw'okutya kwe balina. Buli mulamuzi akwata kati ku fayiro ya Dr. Besigye agamba munzise, singiza agamba munjagaza ki, mukyala Nankya agamba bannange mumbeeredde ki, naye ffe tetugenda kuwummula. Buli lugi lwonna olutuweebwa mu mateeka tugenda dukonkonako era tubategeeza. Omulwadde atasobola kubeera mu kkooti asobola atya kubeera mu kkomera? Kato ekyo kiraga nti bali ku trial y'amaanyi. Kakati ono asuubirwa okudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokutaano omwaka guno. Just Nakibule agafeeyo ku Spark TV.